ekyaddala tulina essanyu lya nsusso okubalabako. Ekyaddala essanyu lye tulina tusanyuse maaso ebisiga ebisamba ndege. Kansooke ntwala omukisa guno gwonna okwebaza Ssebintu Lugaba Namugereka okubanga nkyabakuumye okubaayo nga mukyadalya mukyasobodde okwemiisa ku nzingu z'eddaaza. Bangi bannaffe abafunyemu okulengeeterwa ng'akubye ku navooto, abalala basiseemu ensikwa, naye kyamukisa mulungi ffe tukyaliwo akyatubisa akasubi. Si kyamaanyi ekyo? Kale nno bwe gutyo bwe kubanga bwe guli, nange sijja kulinda muzinyisa mmese kuwumbira mu mutwalo, leka nkwate wano ng'akwata ekibyago okuserengeta mu nkulubaga, mbategeeze nti essanyu lye tuyina n'omukukuma gwe muzza okulaba olunaku olwaleero ekyaddala gwa kuweesa Mwami Ssentongo kitiibwa eky'amaanyi. Singa tabadde Mwami Ssentongo kubanga muntu w'abantu, ekyaddala temwandibadde bangi bwe muti okubeerawo. Mwewe engalo ez'amaanyi. Era kinnyongedde okundaga nti mukulu Ssentongo pulogulaamu nnamba ku Bukedde TV muntu w'abantu. Kuba omuntu atali w'abantu tebajja. Osobola okubayita ne bataga oyaŋŋamba ki? Talina kyakola ki? Talina kyaŋŋamba. Kale bwe kubanga guli bwe gutyo, nange sijja kufuuka mutaka w'ekaabuuma olw'esolossa ennyanga asirika ng'essaabi erikutuddwako obugulu. Bataayi nange mundeke nsinziire wano okutema olumasa. Atudde toseguka kufaananako buli obusajja bwe bulemeezi bwe balagirira okutta enswa ate ne budda mu kulwanira envubo, oba okufaananako oli gwe balagirira eddagala eritta engabi ate nadda mu kutema ebinsambwe. Ekyaddala tuli basiimu, tuli basanyufu. Ngenda kubeera wano tutambule ffenna ng'omuluŋŋamya wammwe ow'oluuyi eno ow'omukolo guno. Erinnya nze Medi Ssennyonga, obuteeyanjula bubeera bulabe, nga ndi muluŋŋamya wa mikolo okuva mu kibiina ekiyitibwa Banno Events. Banno Events tusangibwa Najja Nankumbi awo, era we tusinziira okuweereza eggwanga okutwaliza awamu. Banno Events tuli bavubuka ba myaka nga bw'ogiraba, yadde ng'ebirowoozo bikulu. Tuli bakulu, twandibadde tuli bawanvu n'okusinga wano, naye ekonome tetuganya. Ekonome tetuganya, naye nga Mukama ye mubeezi tujja kweyongerayo tudde ku ddaala eddala. Tulina services zonna ezikwatagana n'emikolo. Oyagala videography, oyagala photography, oyagala decoration, oyagala baluŋŋamye ba ku mikolo.